Kalungi yatta Kirumira bwatayombye naye kakati omukulu oli mwebe kugamba bye bintu byenewunya ne leero kijja kitya muganda watawazi yakola ki ani yakutuma kubanga kyenkakasa nti waliwo yabatuma kubanga emundu eba ya gavumenti emundu eyatta si ya bulijjo emundu teri ya bulijjo omuntu wa bulijjo ani yagijjawa emundu eno bwe yamala okutta eyatta wamufuna yo yaddawa emundu yagijjawa era bwe yamala okutta yagisaawa yani yagimuwa yamutuma lwaki yabogerangako ye ng'agamba mwoyo gwa ggwanga era yakakasa nti ajja kufa kubanga yali ayogerako yali amanyi nga balina obuyinza n'obusobozi era babukozesa naye eyabatuma yabatumira ki abatemu Yesu weebali kale weebali kituufu weebali era beebo kale bendaba naye emundu baagijjawa era bamala okutta baakisaawa Mbaniriza nnyo yenze Kanka Capital yenze producer wa muwabulijjo owa TM Online Television sijja kubalwisa lwaleero tukoze video ne taata w'omugenzi Afande Kirumira era nga bino bye biri mu video eno bannange tubeebaza nnyo ne sekwebaza yenna mwebale nnyo mwenna okuva mu December nga 25 lwe natandika ensonga y'okulondoola ani yatta Afande Kirumira nga ffe tugyekwatiddemu ng'abantu ba bulijjo mbeebaza mwenna abatambudde naffe mu video eno tugenda kubeebaza twalina omulamwa ogwokubiri nga 21 January guno nno nga gwali gwakulaga nti gavumenti yali terina kyekoze wabula ffe ng'abantu abasiima saaviisi ya Afande Kirumira abalumirirwa twasalawo tubeere nga tusonda okuddaabiriza Kabbuliye nate era n'okulabirira abaana be bamulekwa abangi be yalekera kitaawe oba jjajja w'abaana bano vidiyo eyo mwagiraba nga 21 olwaleero ndeese obubaka bwa kusiima bannange mwebale nga mwebale mbeebaza ku ki bwe twaddamu okulondoola ensonga ya Afande Kirumira nzize kubategeezaako banaye gavumenti omusango yaddamu n'eguyita mu gwokubiri vidiyo twagikola mu January twakutina gye twakola mu December ne ya January naye mu gwokubiri gavumenti yaddamu neyita omusango ogwo mwebale abalaba vidiyo eyo ne mutubeererawo yenna alina kye yakola okusobola okuba nti omusango guno gudda mu kooti weebale newankubadde era bwe gwadda mu kooti tewali kyamaanyi kyawulirizibwa naye era at least twalabawo improvement nti gwadda mu kooti ebyo tugenda okwogerako ekyokubiri bwe tumala okwogera nti ne Afande Kirumira mu vidiyo yasooka mujjukira twagamba mu kwagala okumanya omwana yafaaki saako n'okugoberera okulondoola akasiimo ke yalina okufuna okuva lwe yafa famire tefunangayo yadde nusu 10 kuva mu poliisi eri public servant mbaleetera obubaka obw'essanyu nti gavumenti era yasazeewo n'etuwa olupapula olwapuruvinga akasiimo k'omugenzi Afande SP Kirumira olupapula luno nalulabyeko byemu byogenda okulaba ku vidiyo eno era tusiima nnyo abantu abasobodde okutubeererawo mpaka gavumenti lwe yakakiddwa oba lwe yasazeewo okubeera ng'eyapuruvinga akasiimo k'omugenzi newankubadde yakaapuruvinze n'etuwa olupapula naye era tebannaba katuwa kayinza okukoma ku apuruvu kale twongere tupushinge ekirala kyogenda okulaba mu vidiyo eno waliwo bannaffe bwe twakuba omulanga nti abaana ba Kirumira beetaaga obuyambi waliwo bannaffe abaafaayo ne batuwa obuyambi obwo nabutuusizza eri abo abaasalawo tuboogeddeko n'abaasirika so omulimo gw'okuba nti no tuddaabiriza Kabbuli gweguli gukyagenda mu maaso tusaba abasobola mu gweyungeko nga muyita ku namba z'essimu ze mujja okulaba mu mbeera y'emu tusiimye nnyo mwenna bannange okuva lwe nalaga abaana ba Kirumira mbeebaza nnyo abakubidde ojjajja w'abaana bano ate kati nga yafuuka kitaabwe omukulu Abubeka Kawooya Mulaalo mwebale nnyo tulinawo ne bannayuganda abasazeewo nti n'abaana abamu bagenda bakwatako n'okuba nga babalabirira byonna tugenda bibalaga mu vidiyo eno bannange mwebale nnyo kakati vidiyo y'olwaleero era nga TMO Kanka Capital nkyanoonya ani yatta Kirumira nkyanoonya nze ngowa mawulire ndowooza ateekubira atalemera ku nsonga gye naamalira okubabuulira ndiba mubabuulidde yaani naye kati katugende mu maaso mbanjulidde ekitundu kyaffe kino ekyokusatu ekya programu ani yatta Kirumira katugitandike ne muzeeyi taata w'omugenzi Afande Kirumira.
Mujebaleko gye mutuusaako engalo naddala bannaffe tusaasiddeko abali eyo mu nsi z'ebweru ng'ate mumwe temukyakola mudda mu lockdown. Ajika ababuuzeeko ndyoke mbanjulire ekyolwaliro. Ssebo wasuze otya? Nasuze ssebo mukulu kankaka. Ssebo webala emirimu. Ssebo nkwebaza okufaayo engeri gy'ofuddeyo n'onfaako. Kumpi oli omu kwabo abatono abafuddeyo ennyo. Nali sikimanyi nti wali mukwano gwa mugenzi ate okusinga kumpi abalala bonna be yayitanga nabo, be yalyanga nabo, be yanywanga nabo. Bangi bambi bwe yafa abaalumwa naye baakomaawo mu kulumwa essaawa eyo. Tebaakola ki? Tebakyongerayo. Bangi mikwano gye bambi abayina ebigambo bambi ebyali ebyokulumwa. Simanyi oba tebasobola kola ki, tebasobola kujjukira mugenzi ono nti oba obusobozi bwabalemerera simanyi. Naye nebaza mukulu kankaka kulwa puroguramu yeeno gye tutandise okukola kuba okutwalira awamu nti etandise okuvaamu ebibala ebyokunyamba. Ekyo kirungi nnyo kubanga ennaku zino nebaza omukyala ali London amanya kansoke ngerekere naye eyafuddeyo ennyo okulaba nampereza ku ssente ez'okuyamba ku baana. Nange kennyini okunyamba lwa nsonga nti siina mulimu mulala, emirimu emirala nga mulaba gyayonooneka n'ebintu ebya COVID-19 nti tolina ky'oyinza kukola. Wabula nze omulimu gwange kati nadda mu kulima. Ate okulima kwa Uganda ate nako bwe watabaawo kufulumya bintu kati nga nze ndi mulimi wa ntangawuuzi nti kyankola bubi nateekamu ssente nnyingi ate nga nzeewoze bwewozi ate ezisinga ne zisigala mu nnimiro. Naye nazzeemu okulima. Mukama bw'anaaba ampadde akakisa olunaku lumu mukulu kankaka nja mutwalako ku nnimiro eno nneneko agirabe yagirambula mutegeere nti soogera kwegamba byakulimba naye nga nali mmanyi nti ekinaavaamu kisobola okunyamba nze ne bazzukulu bange kubanga Kirumira Ekasi ye yali fye yafa. Waliwo ne Sebunya naye yafa nandekera abaana era nabo abeetaaga obuyambi kati nga nnyina kuba oli yafa wa myaka 25 mabegakaawo naye nalekawo abaana be nabo beetaaga obuyambi. Bali masomero, bali ku secondary, abala bali ku university. Kale nga nnyina okubatoolera akaki naye nobatoolera akasente. Naye ng'omukyala oyo ne maama we mukyala muyimbi ali London yagambye okunkwatirako. Nkwebaza nnyo munnange bw'oba ofunye amawulire gano. Nkwebaza webale nnyo kyokoze ate ne neebaza ne Haji Senfuka yonna wooli olw'okufaayo bw'olaba amawulire gano n'ojja n'okutuuka era ne ssente ze baakuwa n'ozituusa. Haji Senfuka muganda wange nga bazaalibwa Luweero neyanziza neyanzeege era nenebaza mukubaza mukulu kankaka olwa byonna byakoze kubanga senga teyabadde abalala tebaalikoze eki tebaali kitegedde. Naye ng'embaga gye nnyina nnene nnyo ate n'obuyumba obwali mu kibuga nga buvaamu kasente. Jjukira ffe tusuza nnyo abavuzi ba bodaboda ewaffe mu kitundu kyaffe ate tebakyakola. Nawe tolina bw'omugamba akuwa essente ate nga naye tazifunye era bw'aba asobodde n'akuwaza akuwadde era omulekeraawo. Naye ssebo tweyanzeege nze ne famire yange webale nnyo webale ddala mukulu kankaka. Amazima ffe ku lwaffe okwebaza okwo tuyinza okukutwala era nga bw'okutuwadde naye nange nsaba nkwegatteko twebaze abaalaba lwe twayogera nti bafubye okutuwa ku magezi. Kakati twali twayogera vidiyo eyasembayo nalaga abantu kabuli y'omugenzi bwefaanana. Katonda yansaasira najja ku bwankuba nendaba ekiyinza okubaawo singa tetulongoosaawo ettaka lisobola okubumbulukuka amazzi gasobola okulegama. Twali twagala kutereezaawo kati tulimu bannaffe abazze bankubirako era mbeebaza nga muwa amagezi ku mulimu ogwo era abaana bano nze nno nkuyita gwera taata waabwe nze taata waabwe gwe jjajja waabwe gwe taata waabwe nze byombi. Kakati abaana bwe bateeka abantu batandika okunkubirako amasimu nga era bambuuza bakikoze batya. Kati kyova olaba nti njagadde nabo ku sayidi eno mbeebalizeemu bwebali
kuba n'akuwa amagezi akira kuwa ebintu akira kuwa ebintu abakwadde eddobo amazima kakati twalina enteekateeka naye ndowooza kantandikire wano nga tukyebaza abantu abo mbadde nsaba oneebalizeeko n'omwami bamuyita Nsereko Michael mwami Nsereko Michael ono yambuliramu sitoole ye yali mwana wa ku street n'akola sifunanga budde kumbuulira yava atya ku street bwe yakomawo nga emboozi ye ya bulumi ayinza obutagiŋŋamba bwe yalaba vidiyo eno n'aŋŋamba alina edduuka mu kibuga litunda makufu bayita House of Locks litunda makufulu minyolo ebyo n'aŋŋamba nti kyagenda okusooka okukola nga tunatuuka kukusomesa baana agenda kusooka aweerezeeyo abaana engoye era engoye z'abaana ze yampa zisukka mu 100 bambi nange ddala simanyi bwe zinaafaanana naye zo tuzikoze eki tuzireese so taata w'abaana ate nga gwe jjajja waabwe era gwe yewe buli kimu ne mukulu Nsereko Michael nsaba naye omunneebalizeeko nti yeebali kukola ki bamuyita mukulu Nsereko Michael ow'ekkobe bandeetere engoye ezo bazi ne bwezitera kambe kyekyo so sebo taata engoye ezo zaweerezeddwa omwami yayitibwa Nsereko Michael ow'ekkobe ngala nnyo okwogerako ekigambo ekyo Nsereko Michael ow'ekkobe ngala nnyo kikaatiriza mukulu Nsereko Michael wa House of Locks yasobodde okutuweereza akantu ako simanyi oba kanaaba ka buyambi nnyo so nako nnyambiddwa nkayiseewo so kati mbadde nsaba bwe twakola vidiyo zino nategeerako kuba nalabako ne ku mawulire nange kennyini personally nakitegeera nti gavumenti yaddamu okwagala okuwuliriza omusango okufa kw'omwana wo mpitirayitiramu ku kiki ekyaliwo nali wano omuwabi wa gavumenti Wakiso nankubira essimu nga mpita okubaako obujulizi bwengenda okuwa obukakasa nti ddala kirumira yali mwana wange era yafeera namuziika nampita ngende mpulire omusango ogwo ng'ate bagukomezaayo Wakiso nange saali mubi neŋŋenda okuwulira omusango ogwo nali sibeerangako omusango ogwo nali siguwulirizangako olwo lwasooka naye nekirala nga njagala nnyo okulaba abatemu abo kubanga omuntu eyakuttira omuntu atalina kwegamba gwatayomba naye gwatwalwana naye tebakola wamu kwegamba ekiruzo yakijjawa kakati neŋŋenda omusango olunaku olwatuka lwabaawo naye tewaaliwo kyagenda mu maaso ate omulamuzi yatugamba nti Wakiso wasigaddeyo ennaku 3 zokka okubanga bawulirizaayo emisango kale ate nga abantu bangi tebannabagenda kuwa bujulizi ku musango ogwo abasibe tebalina kye baayogera nange kennyini tewali kye bambuuza era nenfuluma mpozi nayogerako n'abamawulire abaaliyo naye nga tewali kyabaawo ate omusango ne bagusindika okuddayo e Kampala oba oli awo ate Kampala bajje tunawulira ebisingako awo naye nga sirina kye nawulira kiva mu basibe sirina kye nawulira sirina kyanvaamu so bwe yayitibwa wali oyitiddwa kukakasa nti kirumira yali mwana wo era yakufaako era yabamutta era namuziika nkutegeera obujulizi obwo walina bbuwa mu kooti wali oba bwalina kuweebwa wabweru wa kooti oba kwega byonna saamanya kubanga natuuka baali banga nti n'omusango tegukyabadde onzireyo naye nembuuliriza nga njagala okulaba ku basajja abo banaye sibalabangako eno mu maaso ku maaso nga ekyandeeta ennaku nga basajja bombi basiraamu omu nga ye Kalungi simanyi bakalungi batya kuba bange
ngate ne kirumira wange kakati nga njagala kwebuuza kalungi yattaatya kirumira gwatayombye naye ekyokubiri basajja basiraamu abasiraamu tweyita bakkiriza bantu tweyita bakkiriza kakati omukulu olimu ebeera bagira mu makanzu n'enkuufira ku mutwe nga kwegamba byebintu byenneewunya ne leero era byenjagala kwegamba nze mbiggweremu kijja kitya lwaki basiraamu ekisooka osangako n'owekika ekimu kya gwoyo gwe bagamba gwe yatta kwegamba saafuna mukisa senga nali nfunye omukisa okwogerako nabo nalijja kubuuza oli mubuuza oli musiraamu omusiraamu ono muganda watta waati ate mbuuze oli musiraamu ate oli wange omuganda wo yakola ki ani yakutuma kubanga kyenkakasa nti waliwo yabatuma lwaki ngamba nti waliwo yabatuma kubanga emundu eba ya gavumenti emundu eyo yali yaki era njagala nnyo okuddayo okunoonyereza nti nekyatwaza emmotoka yekakasa mundu kyeyatta naye bagamba emundu eyatta si ya bulijjo emundu eteri ya bulijjo omuntu wa bulijjo ani yagijjawa ekyokubiri njagala nnyo okumanya emundu eno bwe yamala okutta eyatta wamufuna yo yaddawa njagala nnyo okumanya emundu yagijjawa era bwe yamala okutta yagisaawa yani yagimuwa yamutuma lwaki weewaawo ffenna tumanyi nti kirumira mwoyo gwa ggwanga abasinga beyasinga okukosa beba baali bamenya amateeka mu ggwanga muno olw'okumenya eggwanga nga yetayinza kuyingira mu bintu ng'ebyo abamu yaboogerangako abasinga abangi mubajjukira yaboogerangako ye ng'agamba mwoyo gwa ggwanga era yakakasa nti ajja kufa kubanga bye yali ayogerako yali amanyi nga balina obuyinza n'obusobozi era baabukozesa kituufu naye ekyo kyekyantwala bibye nalaba ku musango ogwo kikatonda kyeyakumma ku olwo kyewali osabye luli nti bwe ndibalaba ndibabuuza naye kino na kino na kino simanyi oba kiri kuwamu obukkakkamu mpulira nga kiyinza okumpamu obukkakkamu kubanga waliwo omutemu eyatemula paapa waliwo paapa John Paulo yaweebwa naye omukisa nayogerako n'omutemu eyali ayagala omutta n'amubuulira ndoozi ensonga ze kaakati yakkakkana naye nange ekintu ekyo nkyagala njagala nnyo njogereko n'abatemu abo nabo bambuulire nga tetuli mu bya lutalo tewali bikonde tewali ki njogereko nabo bamuttira ki era oba waliwo bwe bamutta ani yabatuma ani yabatuma kubanga ye yayitakola nabo teyabayinako lutalo sibe bamu ku bantu tegaali mabanja yali tabakwatangako ne mu mboozi yanyumyamuko naawe mu bimunyigiriza agamanya tegaalimu kitegeeza batume naye yabatumira ki naye ffe taata tukitubuulira emundu eno obuvunaanyizibwa bwayo buli kubatufuga abatukulembera kuba bwe buvunaanyizibwa omuntu wa bulijjo bw'atalinaako busobozi kutuukako kubanga abatemu yesi weebali kale weebali kituufu weebali era be bukale bendaba naye emundu bagijjawa era bamala okutta bakisaawa kubanga bw'okwata eyatta kitegeeza n'emundu oba ogikoze eki oba ogikutte eyatta alina okutegeeza nti bwe namaliriza okukola kyo nagiterese wali ayinza okuba nga yeegaana naga siyezi naga mukutte mukyamu bwe baba nga bakutte mukyamu gavumenti era ekyalina obusobozi obunoonyereza ensonga eyo nagamba nti gavumenti okumanya erina obusobozi njikakasa yakwata abantu abatta abantu ekansanga bwebanga yakatta n'abalala ne bajja Tanzania n'abalanduza bali baddukidde Kenya bwebanga esobola okukola ekyo na kino kyangu nnyo bana batuttira wano abantu baffe bwebanga esobola okufufugaza koni eyatunganga abantu emimwa nemufufugaza naye ate ono ali wano mu kibuga Kampala nze ekyo sikibuusabuusaamu nkyalina obwesige mu gavumenti nti ejja kukwata abatuufu naye era nange nsaba nnyo gavumenti ekwata abantu abatuufu kubanga batulumizza nnyo abantu abo ng'oggyeko byonna mu butuufu omuntu ajja natta omuntu obusi abanga omuntu agenze mu lusuku n'atema ebitooke byonna toyinza nti ebitooke bino era Katonda tebyalisiza byalisiza n'amatooke amanene naffe bwe tubala abaana baffe nti senga tebattiddwa obuwangazi bwabwe bwali badde butuyamba
bali badde batuyamba era katono ke bafunanga era batuyamba ate nekyo kuli bali badde bayamba abantu baabwe ne kati laba tuli mukulajana ku kino na kiri singa wali siga tetuliwo senga tetuliwo era senga ne mbozi yes mpulira n'olwekyo nze nkyasidamu okubira gavumenti y'omulanga nti n'okufera okulaba kukyaliwo abantu abagezaako okutemula abantu mu bukyamu oba batemula abantu ekintu ekyo si kirungi kubeera mu ggwanga lyaffe ddala ntuulira nnyo taata w'eggwanga kubanga mmanyi taata obusobozi obuyina ate tuli mabega w'ebbanga ddene twakuwa obuwagizi bwaffe obulamu bwaffe bwonna nga tumanyi taata gwojja okututaasa okutuwonya embeera ezo ezaaliwo ez'okutta abantu naye bwe tubanga tukyali balamu ne tuddamu okulaba abantu abafa owulire kugamba tukosebwa nnyo tukyaliwo tweyambise naffe tusobola okuyambako nga lwe twayamba tweyambise tusobole okutereeza eggwanga lyaffe kubanga ffe kyetusinga okwagala tufe eggwanga lyaffe literedde tetuluma era tewali tetulowanjagira nga sikuberangako omukulembeze wa ggwanga nti mpa kino ebbanga lyonna naye yakusuubiza okulaba nga tebituukanga kubanga fenna kyali it is not a secret kyali public nti oluvannyuma lw'okufiirwa omwana wo President Museveni yayogerako naawe lwaki tukyali mu mbeera eno nga tulowoozeewo ku nti alina okukimala simanyi oba lwa mirimu mingi gy'alina simanyi oba abali ku desiki ekola ku ekyo nga be batamujjukiza simanyi oba nsonga ki naye nga bw'omanyi nti omukulembeze w'eggwanga kubanga kyalagira kisobola okubeera ate alina obusobozi obwo kitegeeza nti muli nkyekakasa nti era nja kumusanga nja kusala amagezi gonna okumulaba mujjukize mugambe taata wansuubiza ebisuubizo ebyo nembibuulira abakyala bakirumira nembibuulira abaganda bakirumira kubanga buli omuyambuza akugambye eki kwegamba olw'obusobozi Katonda bwe yamuwa mu ggwanga omwo nange nkyekakasa mmanyi tajja kunneerabira kubanga okutwalira wamu notukubire wano wennyini omulanga Katonda banansaasira era n'alaba vidiyo yange eno ndikibala nti nyina kye nnakola enkuba omulanga eri omukulembeze w'eggwanga mmanyi nti olina emirimu mingi era abalina obwetaavu gy'oli tuli bangi ne taata wange taata w'eggwanga lyaffe Uganda era mukwano gw'amaka gaffe kuba n'olumu nawe wakyogera ku TV n'ogamba nti abo bantu bange n'okyogera ensi yonna n'ekitendereza era ne bamanya nti nfunye era kati ne yali ayagala okumpa obuyambi aleka yagandi ate oyo mukwano gwa pulezidenti ayinza okulaba ennaku naye nsaba pulezidenti onzijukire Mukama nsaba akujjukize ebigambo ebirungi bye wayogera nange bisobole okutuukirira era nfune obulungi obubirimu mukadde wange nkikusaba bw'olaba bwenna abalabye vidiyo eno amugambe nti taata wa Kirumira afande kubanga wali Kirumira ali mukwano gwo ng'era bwe wayogera era walumwa watuuka ne we bamuttira nkakasa nti ekyakutuusawo bwali bulumi na kumwagala ye yafa naye yatefa abalamu abasobola okuddukanya famire ya Kirumira tukyaliwo ekisuubizo kyo kusaba mukadde wange pulezidenti w'eggwanga taata wa Uganda taata waffe ffenna nsaba okituukirize n'abantu bange banvijeko olujejeemo n'emikwano gyange ekigamba nti nali nnimba saayogera naawe kituukirire naye ngaekikulu n'okugamba yamulaba naye ffe teyatubuulira era bwe bagamba kituufu bagamba namulaba kakati buli kyokola era sente pulezidenti yazimuwa woyita era oyo mukwano gwa pulezidenti naye alikwaddaga ate alina omunene asinga ku ffe ddala mulimu omunene mukwano gwange omujasi yaŋŋamba nti gwamala okulaba pulezidenti ate gwokyayagala ki naye nga yali mukwano gwange nnyo sijja mwogera mannya naye yeetegedde yaga nti ate watuuka waggulu ate no wansi okyalina kyoyagalayo gwe nempulira ennaku naye nkakasa nti bw'onolaba vidiyo eno oba bw'anaaba wakola ku desiki ekwata ku ffe abanaku abayambibwa anaakujjukiza ti taata waffe Kirumira gyali akyakulowooza era akyalowooza ekisuubizo kyewakola ki kyewamusuubiza nja kusanyuka nga mukadde wange okinkoledde njagala okubuuzaako ate enteekateeka eno ey'ekitongole omwana we kye yali akoleramu
enteekateeka ey'okubaawo kye bakola enteekateeka poliisi yo yabadde ku kyekola tenaba wabula ensuubiza busuubiza nti egenda kumwagula tiwute ye naye sigifunanga kati kimira kasooka kafa tugenda kweza myaka 3 teba kikolanga era tempitanga nti jangu oba tukusasule wabula nagendayo ne babalirira ne bampa olupapula oliko sente ze bateekwa okunsasula naye nakati ku akawunti zituukangako nejjukira nti nyina obwetaavu bwa sente ezo bakuwa olupapula esente zino wakiraba nti ziri approved kubanga ziyinza okuba nga zibaliddwa naye nga tezinnaba ku approvingibwa nti ziweebweyo olupapula luli wano ziraga nti ziri approved naye nange ninda mu banka manyi buli ekigenda mu banka okiwulira ku simu yo esimu terina kyeyali eŋŋambye naye era nja kuddayo mbuuze bekikwatako sijja koowa ziyinza okuba zirina we ziremedde nga waliwo we ziremedde awo simanyi oba ziri ku nfudu naye nga nze mu ntambula yazo okujja kubanga once something is approved nga kiri approved tusuubira nti bwenkya approvinga mu ssaawa 24 oba 48 oba ennaku 7 nsuubira okubanga ekiri approved pozi nga waliwo okunnyonnyola kwe baakuwa okulala nze bagamba nvireyo ne bwe mba nga sizzeeyo nkijja kutuukirira naye kati olwali bwe nva wano nja kuyitako mu banka oba oliawo ng'essimu yange teyasobola kumpereza kumpa message mala okubuuza sente zatuuse bwe zina zatuuse era nja kudda sawa mukulu kankaka mbeebaze kuba nayogera n'omukulu gwe kikwatirako ddala era nampa nanga nti twalwa n'olupapula luno oluli approved linda kiddako ne bwe tokomyewo wano naye olwokubanga nange nyina obwetaavu abaana baddayo ku ssomero kuliko nyinako n'omwana bizinesi yagwa wali okola okubabezaawo nga ggwe emyali tekyatambula ate okusinga kati ndirira ku bizinesi yakulima yeetaaga ennyo sente yeetaaga ennyo sente ate nga bwe muli abalwala obulwadde bwo tebulinda empeka emba gigamba 2 3 ajimira buli mwezi ajimira buli wiiki ebintu ng'ebyo naye nga nebaza omwami ono ow'ekkobe nabadde njagala nnyo okukyogerako ngaga nti kiggumize nze ssebo mwami Nsereko nkwebaza ate kino kyokoze ndowooza Katonda yakuyiseemu okikole kubanga ffenna nga bw'otumanyi nze mugenyi asooka ne bamakondeere abazaala bakadde baffe bakkobe era ba Luganda Nasimbwa ne Nagaddi abe batuza mwe tuva ekkobe lino lyemayirye buli we tusanga ow'ekkobe abajjajjaffe era baba omukyala abeera mukyala waffe era twewaana kuba ekkobe nga tugamba nti bajjajjaffe baawasa ab'ekkobe ab'ekkobe bakyala baffe ab'ekkobe bajjajjaffe bakitiibwa nnyo nnyo gye muli era nkitidde Katonda akikoze nti ow'ekkobe gwe omu ku abo abampeereza obuyambi nga tondabanga nako nsaba Mukama Katonda ayinza byonna akwate kyosinga okwagala ate akukuumire era ekika ky'ekkobe kireme okuggwawo leero kiggwewo n'ensi okuggwawo kwayo kubanga mwe twava bw'oba okoze kino obadde mutuufu okikola era kisaanidde era nsaba abo banga ofunye eddoboozi lyange lino ompe ennamba yo nja kujja nkulabeko jjajja wonna wooli kubanga nga bagamba kojja teva mbwa buli avaayo abeera mukulu kati ffe buli wakoba wa muto oba mukulu oba mugagga oba mwavu oba mulungi oba mubi ffe tumulaba jjajja ate jjajja omulungi naye neyanzeege webale nnyo webalire ddala bazzukulu bo bagenda kwambala era mmanyi nga bajja kusabira essaala essaala ennungi era Mukama akusitule okuva wooli ate akuwa ekyosinga okwagala mu nsi muno ate akuwe n'omukono ogugaba nga we gutoola tewakendeera amazima kakati mbadde taata njagala tumalirize ekitundu kyaffe kino neme kumalira nnyo biseera ebyokukola emirimu ate abazzukulu nabo mbalaba beetala bagamba kakyakalibwako balina amamotoka ga miti
bw'otogagula ago amamotoka ago olina okugagula amazima era buli kimu bakibanja bagamba kino kiri naye nga nebaza nnyo ndiramu okwebaza Haji Senfuka yonna gy'oli olw'okubanga walaba vidiyo eno n'okwatibwako era nenebaza n'abo bonna abagiraba ne bakwatibwako ne babaayo kale wakiri ne bwoba ojja n'okwatibwa mulimu oyo okulumirwa obulumirwa nakyo kikulu kubanga bw'olumirwa ogamba ye Mukama abasaasire ekigambo ekyo kinene nnyo okuga nti Mukama abantu abo abasaasire. Ngenda kusaba simanyi oba kusaba kinaawulikika kitya naye mbadde nsaba ku luno ku vidiyo abantu bonna abasobodde okutuwagira n'okubeera mu bwerufu obw'okukwata ensonga zino simanyi oba oyinza okubawa ennamba yo direct nsobola ogibawa olwaleero katuddire mu vidiyo eno abali eyo mwenna mukitegeere nti taata waali wano abaana mubalaba tubibaleetera oyinza obutasobola kujja wano oba oyinza okuba tolina mu ggwanga lino naye kati kwata essimu mukubire butereevu yogerako naye kuba nakizudde abantu batuwa nnyo amagezi amalungi ate nga galina kuyita mu ssimu 3 yagikubye nze ow'omukutu ate nange nkubire taata nkubuulira oli kyagambye ate kwegamba bwe kityo kati njagala essimu egye direct naddala ezoogera ku baana ne kukuddaabiriza kabbuli kanviremu okubebaza ate nebaza abali ebweru mwenna abalina kyemukoze n'abo abalumirirwa abali Canada abali mu America abali London mwenna olw'okulumirirwa okwo kubanga kimala kukwatako tubebaza nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala naye ennamba yange eno kale okuva edda era njigaba bulijjo naye nga eri 0 musanvu 03 87 85 44 0703 87 85 44 or 0703 39 49 82 MTN. It is 0772 39 49 82 over it is 0708 53 43 eyo kanjireke kubanga sije kakasiza bulungi naye ebiri zo zibaako zibereza mugaso era emirundi mingi bade tukolagana nazo era eyo eri 0703 87 85 44 yeri ku WhatsApp ya ekitegeeza omuntu asobola okukuweereza obubaka bwa WhatsApp sinza kulema kuddamu kwebaza ekintu kino lisaasobola kufuna mukisa naye njagala nnyo okwebaza omukyala meya w'e Lubaga mukyala Sebugwawo mukyala Sebugwawo mukwano nkyalemeddwa okutuuka mu ofiisi yo kukulisa akalulu newankubadde nga tewakawangula nga bwakwatibwako bwe nakwatibwako naye nkwebaza omwoyo mulungi gwondaze ba omukyala oyo nga ayita mu mutabani we Lake Chris Lake mbandi awakasimu ne kavuga yamanyi nti olwaleero haje mpambire lunaku lwa Idi kamwere mbandi awo nga ampereze ekisambi ky'ente mbandi awo nga ampereze enkota y'ettooke mbandi awo nga ampereze enkoko obanga akalulu kagenda bwe katyo naye okyali wa mugaso nnyo eri eggwanga ate eri obuyambi era tebwajjanga lwakuba nti oli w'e Lubaga oli w'empambire kitegeeza gwali mutima n'olwekyo nkwebaza nnyo munnange webali nnyo webalire ddala tojjanga okwo mukwano n'abalala mukwano abakwatibwako batono naye omukyalo we bambi ambeereddewo nnyo mwebaza nebaza mwambazi we Canada nebaza sisita bazi we Canada ne mukwano gwange omukyala mwenna abali e London abanfaako nawe mukwano gwange omuyimbi ne maama abasazewo mufune omwana omu gwe munaaweerera obulamu bwammwe bwonna nga Mukama bwana abasobosezza byonna muna byantuseeko mbeebaza nkakasa nti omukutu guno gutuuka wala manyi nga mujja kundabako abatandaba kati mundaba mbeebaza nnyo sinza kulema kwebaza mukulembeze wa ggwanga
naye olw'okuteekawo eggwanga n'aleka bannamawulire ng'ono ne bajja gye tuli okubaako bye batuggyako ate ne tufuna obuyambi. Mu nsi endala tuwulira tebabyogerako, ekikoleddwa tekyogerwako mu nsi endala. Mu nsi endala naye bw'abanga mukulu Kankaka asobola okujja ewange nenjogera byenjagadde sinza butakwebaza pulezidenti wange, nze nkyakwagalanga bulijjo, naye nkakasanga eggwanga ojja ditambuza era otuuse emitala gye liteekwa okutuuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullah. Seeka tweyanziza sibu weebali nnyo. Nyinawo akatalekeka kakwade otuwadde salaamu. Omutima guno ogugira ogulabirira abaana nga balaba basuula gusangibwawa mu bantu gw'ogujjawa? Omutima ogwo nze kuva edda ndi musajja neyita munaku kaama, kubanga nze saayagala nnyo edda nali saagala nnyo okunyamba era nze sakkiriza maama wange wataata wange kumuwa mwana wange nga ngamba nze nteekwa omukola ki ekituufu nakulira wa jjajjange Nagadya Nakakaawa Christine ow'Ekkobe, yali mukyala mukatuliki naye ow'Ekkobe yanjagala nnyo kibula nga nebazza mwami Nsereko. Omutima ogwo gw'okuza n'abaana bange mbadde nga mbakolerera awatali kwegamba nga bwe mba mbakolerera muli sikola ki nga seerekaamu nga mmanyi nze nteekwa obbakolerera. Era nakino kirimu emirundi ebiri nti nayo Ibrahim Sebunya yafa n'aleka abaana, nze mbayina, yagwa mu nnyanja oyo. Omugenzi ono bwe yali nga akyali mulamu kuba namugamba nga mwana wange okufa kulabika kukwolekedde, n'agamba kituufu era ngenda kufa, naye yaŋŋamba ne mugamba lwaki tova waakiri mu ggwanga mu, n'agamba sijja kuvaamu kubanga n'ababadde ebweru babazizza nga bafudde. Waliwo omukulu omu gwe yayogera ku sijja mwatulamanya, n'aŋŋamba nti oyo yagenda okufa teyafiira bweru, ne gwe teyafiira bweru, nange manyi bajja kutaleka nfiire wano, naye taata wange ojja kukuza abaana bange ngafe bwe watukuza. Ne muganga sikyalina maanyi, n'agamba ojja gafuna, n'aŋŋeekya n'aŋŋamba nti bamulekwa bakula, naye ngenda kufiirira eggwanga lino ndiraga amazima n'obwenkanya, waakiri nze nfa naye nga simenye kimu ku biragiro byakola ki nga simenye kimu ku biragiro bye bansomesa, era ekyo kyekyama mpulira. N'olwekyo Gaalubindi tunula eri bakulabe nga bw'ojja Gaalubindi y'omuzukulu ono balaba batekako Gaalubindi baleke ne bajja ne bansanyusa kale gwe mwoyo ogwo ina okuza abaana bakirumira nga ekira kirumira bwe yali baddewo, ate nebaza Katonda eyamuwa obusobozi okuzaala abaana bano bonna. Kyeva mbagala nnyo kubanga babeerawo ne bambuzaabuza ku mmeeme n'endaba nga aliwo. Era kibadde mbuuza abantu abalala abaana bo bokyalina mulamu nga babagobaganya, naye gwe omuli n'ava mu bulamu bw'ensi, omutima n'osigala nagwo ogugamba nti kamba mbaze, kamba liise, kamba ebase mu buliri obulungi baleme kulwala, kamba jjanjabe. Essebo nja kubajjanjaba okutuusa ennaku Mukama z'anaakola ki. Naye nebaza n'abo bonna abasobodde okunkwatirako, saagala kubalyaza amaanya. Kale ssebo, kale muganda, amazima tweyanziza nnyo. Kale ssebo, tweyanze. kale munnange.